Yoweri Kaguta Museveni atandise okukomyawo n'okuta abasibe ba Nation Platform weewaawo nga bali mu bulumi obutagambika. Mukwano gwange bwesitayinza kunnyonnyola naye nga lwaki Museveni aba akwata abaana b'eggwanga n'abatuusa ku bulumi buno bwagenda mu maaso n'okubatuusaako, era kikyabeera ddala ng'ali mu kubala. Twalabye omukulu Joe omukulu Balamu nga y'omu ku beesimbye mu maaso ga pulezidenti w'eggwanga mbu ng'amusaba abaana ba Nation Platform bayimbulwe, era ne twebuuza ebibuuzo bingi nti Balamu yabadde Museveni amusaba ku lwani, ku lwa bannayuganda oba ku lulwe ng'omuntu? Kale twasigadde ne questions nnyingi. Ate olunaku olwaleero waliwo baganda baffe, mikwano gyaffe abaleeteddwa ne basuulibwa ku kitebe kya Nation Platform naye nga bali mu bulumi obutagambika, nga bali mu bulumi obungi, nga wawulira sitoole zaabwe muganda wange amaziga gakuyitamu n'ogamba ddala tulagawa era kiki ekigenda mu maaso. Oluusi twebuuza ebintu bino ansa ne zitubula, weewaawo nti sigamba nti nno tuba tetumanyi oba oluusi tuba tetumanyi kyakkola, naye tuba tugamba naye ddala bano abasajja abatukolako ebikolobero bwe biti bafaaki n'ensi era baagala ki? Okulaba nga tutereeza eggwanga. Ffenna tunuulira kimu taye nga tutereeza eggwanga, era tusuubira nti bye tukola tetubikola lwa muntu kinnoomu, wabula tubikola olw'eggwanga lyaffe lino n'okutambuliramu nga tugenda mu maaso. Tulina obukyalina obuzibu bungi obw'okutereeza eggwanga lyaffe, era tusuubira nti singa tukwataganira wamu ne tubaako eddoboozi eryawamu ne tubaako amaanyi aga joint effort gye tusobola okukola ne tutambuza emirimu gino, buli kimu kijja tambulira ddala bulungi era ensi yaffe ejja kuba very fine, era tusuubira nti tujja tuuka ku buwanguzi. Naye bwe tunaabeera awo ne tubeera mu byokkaaba ne tubeera mu by'okuggwamu amaanyi ne tubeera mu nnyiike, tugenda kukomekkereza nga tuluzinze ebintu bingi ebyandibadde eby'omugaso gye tuli olw'abantu abo abeeyagaliza ebyabwe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okujjukiza buli omu gy'ali n'okumutegeeza nti akaseera kayinza okuba kali wala, naye ng'ate ansa gye tulina okukola ffenna nga bannansi twandiyimuse. Bwe tutayimuke kwerwanako tewali agenda tuyamba kuva mu mbeera eno, wabula ffe tulina okuzza amaanyi amangi ne tulwanako okulaba nga tutereeza eggwanga. Ono omusajja ayinza okuba bino abikola naye nga abitukolako kamanyiiro. Singa badde tatumanyiira teyanditandise kukola bino. Within days nga Balamu yakavaayo n'agamba nti bakoze enteesaganya y'okulaba nga bata abasibe baffe aba Nation Platform, era nga yagenze mu maaso ga Museveni mbu n'amutwegayiririra. Tetumanyi ani yamuwadde buyinza, era tumanyi lwaki Balamu yaba agende wa Museveni yeegayiririre ffe. Bibuuzo bingi byonna biri awo, biri yali katebe tunafuna ansa zaabyo, naye nga ffe tusuubira bino byonna lyabadde ejjoogo lyabwe, kabadde kamanyiiro kaabwe nga bwe bamanyiira okukola ebintu byabwe ne babitusibako. Era tulina okukkiriza nti weewaawo bino byonna bikoleddwa, tukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency Delegate President of Uganda, ng'alwamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lino byonna bijja fuuka lufumu. Era tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi tumusaba nti atukwatireko, atubeererewo, tutambulire bwe tuti tulabe nga tutereeza eggwanga. Era tukkiriza nti one day one time Mukama ng'ali wamu naffe ku lwa Uganda yaffe ne ku lw'eggwanga lino, tujja kukwatira wamu era tujja tambuza eggwanga lyaffe. Lijja kuba lya njawulo era tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Mubaleke mmwe batukoleke fujjo anti balowooza baatuuka, balowooza baamalayo, balowooza nti ebyabwe biri fayini, naye munnange bikyali bubi nnyo n'okusinga bwe balowooza. Naye nga Mukama ali wamu naffe, baganda baffe bakomuleti, mwenna abasuuliddwa abaleeteddwa, tuyinza obbasaba nti temuggwaamu maanyi. Akaseera kazibu naffe tukamanyi, naye tulina kwekonga ne tufuna ansi emu, aye ne tufuna ekyokuddamu kimu ne tutereeza eggwanga. Bingi weebiri era bingi bituukawo, ate nga tuggwama nti bingi tebikyatuukawo, naye tebituukawo lwakuba nti tetuli ready, tuli very ready, era tusuubira nti Mukama tell them that you stop supporting NUP, we shall free you and give you a house and all that. And you know, many times this turns out to be a lie. They normally tell them that they give them money and all these things, and it turns out to be a lie. Also, you saw that man called Balamu. Very unfortunately, you saw him saying that if these people are released, our prisoners,
that they will go and reorient them and they start doing what? So in other words, they are telling you that when these were freed, the condition for freeing them is so that they start supporting NRM and these other criminal entities, which is very unfortunate. Because if you're saying that these people are committed any crime, why haven't you tried them for all this time? So we have prisoners at Chicharia, we have others at Luzira, Apa, Makshon Bay, we have the women's prison, and many other prisons across the country. And we continue to demand for the release of those people. Some of them were, of course, slapped with other charges which were not even related to supporting NUP. You find someone being charged with aggravated robbery, but if you investigate, you find that the person was just found putting on a red beret, and then they were trying to bring a charge, a serious offense against them. Just like it happened to our president, you remember when they said that they found him with the guns in Arua and that kind of thing. So without wasting any other time, I will request these people to use some few minutes to talk about this group of 32. 4 of them are out on bail, but 28 are still there, are still in detention. Then we have a group of Umamagana and others. We have the ones who are being tried at the ICD. We have others being tried in different magistrates' court, etc., etc. So our estimate is about 100 people are still in detention over politically motivated charges. Like I said, some of them, you will not find them charged with treason or something, but they will be having a charge like aggravated robbery, like even simple robbery, you know, those kinds of charges. So that is the unfortunate thing. Maybe what I want to emphasize in English, what I hadn't talked about, is that our demand is not only for people who are in prisons. We are also demanding people who are missing. We still have 18 people who are missing from 2019, 2020, and 2021. People who were taken away by the military and police, and up to now, their families do not know where they are. So while I saw General Museveni and still talking about people in detention, we want those to be freed, but we also want freedom for the people who are missing. Chibarama John Bosco, Kanata Muhammad. We want to know where Sempija Yuda is. We want to know where Damulila John is, and the others, the 18 people who were taken away up to now, Moses Kawenja, all those people who were abducted in broad daylight, taken out by the military, and up to now are still missing. Tulide ensonga gye wadde bogerako nga eri ku nsonga y'abantu abali mu makomera, naye ate nga bwe mumanyi tulina abantu abaabuzibwawo, tulina families 18 ezitamanya abantu baabwe balagawa. Tulina John Bosco Kibalama yatwalibwa mu 2019, tulina Kanata Muhammad, Damulira John, Sempija Yuda, tulina Moses Mbabazi Kawenja n'abalala bangi be mumanyi betuze nga tubanja ebbanga lyonna. So bwe baba boogera ku bantu bano abali makomera twagala bateebwe, balekerawo okukozesebwa mu kooti z'amagye kubanga tebalina musango. Bano nga bagenda bagamba bwe babawamba ebiseera ebyasooka bali babagamba lwaki temuva ku Kyagulanyi, lwaki temuva ku NUP. Bwe balaba nga tebagenda kukkiriza ebyo ebiboozi ne batandika ne bawaleetako emisango egy'enjawulo, basooka ne bateekako omusango nti babasanga n'ebibwatuka n'ebirala bwe bityo. So nga mu interrogation bali babuuza lwaki mwambala nkofiira z'amagye n'ebirala. Kati ebbanga lwe lyayita ne babale oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 nga bali mu kooti y'amagye nga tebakozesebwa, ne babongerako omusango gwa treachery oba okulya mu nsi yaabwe olukwe. Mu myaka 3 mu kooti y'amagye kati nga omusango gwa wano gwe baliko bakaleeta abajulizi 6, naye n'abajulizi 6 buli mujulizi aze gwe bagoba, kubanga abasinga omujulizi ate nga tamanyi basangibwawa, kwegamba bali awo. So state naye kimanyi bulungi nti balina musango, kyova olaba babali babasanga ne makomera bano abaana okubagamba nti naye lwaki temujja ne mukkiriza guno omusango, ne tubawa ssente, ne tubawa mamotoka. Abantu bano bagamba nti balumirize pulezidenti waffe nti yabasindika okukola ebintu bwebiti ne bwebiti, nti yali abasindika mu bikolo by'obuwekera n'ebirala bwebityo. So abantu baffe tebalina musango, bateebwe unconditionally. Omuwendo kati ensonga y'omuwendo of course nzibuzibu kubanga abamu nga bwe bateebwa abalala bawambibwa, abalala ne babakwata n'ebirala, naye bwetwogerera tumanyi nti abantu nga 10 be bali mu makomera ku nsonga z'ebyobufuzi ebyekuusa ku NUP kusaawa zino. Naye mukimanye bulungi nnyo nti
era nina list gyengenda obalagako eriko amanya eyo gyegyeodongi ya presentinga mu parliament eriko amanya agasuka mu 10 abantu baffe abakwatibwa ne bawambibwa mu bitundu ebyenjawulo by'eggwanga abamala ebbanga nga tebalabisibwako ibyo tebalabika naye kati wetwogerera nsuubira abantu baffe bakyali mu makomera balingaawo nga 10 nga bwe nga bali mu makomera ag'enjawulo misango egy'enjawulo abamu bagenda babateekako emisango egitali directly gyotasobola kutunulira nolowooza tigwaba yafuzi nga tufizoni oba bino bagamba ebikwatuka oli bamukwata namuteekako omusango gw'obutujju ne bagamba nti ono simanyi bamusanga mu robbery oba nga bakozesa emundu kuba abantu n'ebirala bwe bityo naye ogenda kubyekenenyezaako okubinoonyerezaako ogenda kwesanga nga misango gya byafuzi kyova olaba wiikendi yennyini wala abantu baffe 5 abaleeteddwa mu kooti era ne babateekako emisango bwe kityo oluvannyuma lw'okubatulugunyira n'ebirala bwe bityo ensonga mepe esembayo gye nalagala okwogerako General Museveni n'abantu bwe baba bagamba nti kati bano abantu tubate kyekiddako okutyobera kw'eddembe lyabwe kwe baba bayisaamu bano abantu ne bababonyabonya ono omulaba amannyo ge bagajjamu yalina amannyo era ebifaananyi bye bwe biraba ebyedda yalina amannyo ge ne bagakisa mu magalo ne bakola ki ne babatulugunya bubi nnyo kakati bw'oba ng'obatadde bw'oba ekifaananyi kikino ng'amannyo ge mwegali bulungi nnyo naye bwe bamala omuwamba ne bamutulugunya ne bamugyamu amannyo n'abalala ne babajjamu enjala n'ebirala era abo bali mu makomera bakubula ebikolobero bebayitamu byonna byonna nebagenda mu maaso n'okuyitamu kakati abantu baffe abo bw'oba ogamba nti dimandi yaffe nga NUP teri kubata kokka naye n'okubayirira kubanga tuba tekikyogerako eddembe lyabwe mwalinyirira bano bamaze emyaka 3 bali mukomera nga tebalina musango kati bwe nogamba nti kale tukutadde genda twagala wabeere obwenkanya obw'amazima kubanga tebalina musango bwe bakola bokenini basobola obwebulirira amanya Mayiga Ronald muvunaanwa namba 4 ku musango gw'abatwalibwa n'ekitoleko yasinyi Machete basigalira ddala mu kkooti ey'amagye balira ddala omuwendo gw'abantu 28 tuli bantu 32 ku fayiro eyo y'abatwalibwa naye bo olw'ebigendwa by'ebyenjawulo bayimbulako abantu 4 nga munafu basobodde kubeerawo kuli muganda wange ono Nyombi Richard ne Kamanya Kenneth ffe tuli ku kkooti oba ku bbeeyibe eya kkooti ey'amagye naye nga sigenda kwerabira mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi zaali 12 olunaku lwa 3 twasalibwako nali bamusikala ebbanga ku masitowa nansala zira mu big zone awo baliwo twali patina omwakaffe tugenda ku mirimu gyaffe egy'okusuubula obukoloti kuba gye twali tukola ne batusalako ne batuuzaamu emmundu nze nono muganda wange Nyombi Richard kyannaku nti kwaliko omukyala naye olwokuba nti bamukola ebikolo byensonyi nayisibwa bubi tebamutwala mu kkooti y'amagye era ye gyali andaba n'abamu kubalaba nga tukwatibwa bangaba nga atwalibwa sijja mwogera mannya ge kubanga ajja kuswala abantu bangi nnyo bakoleddwako ebikolobero nga tebasobola kusobola mu kamera ngaze bwe nguddeyo kubyogera kubanga batya okuttibwa tukisibwa okuba twayimbulwa n'okubira ddala nga tukwatibwa bwe batuukako baali bambadde ebyambalo ebyamagye abamu nga bambadde ebya bulaaka abasirikale bajjati abamu nga bali mu civilian nga bonna bakutte emundu naye olwokuba nti bali tutetegese sobola kugamba nti bagira mu motoka ki oba mu motoka ki wabula nekanga batusazeeko ne batebasa emitwe ku ttaka ne batusiba ebintu mu maaso ne bamala ne batwambaza ebikofiira bambaza ebikofiira ne batukwata mu nsawo buli kimu kye twali tulina ne bakitwala okwali sente enkalu okwali waletiza friends wenjogera sina na national ID kubanga bagitwala naye bwe batukwata tusiba ebitambala netutwambaza ebikofiira ne batuyingiza emmotoka nga batusibye ku mpingu ne bagenda nga batukuba emitwe ne bankubanga emundu mu lubuto ebigala by'emundu muganda wange ono namanya luvannyuma nnyo nti ye baali bamukubye ne bamwasa n'eriiso naye era jja banyonnyola kyannaku
nti bwe twatuusibwa bwe batwetolooza gye batwetolooza yonna nga bagenda batukuba batutekyalinga nga batugamba nze ng'omu bambuuza gwe munyarwanda wagira otya Abaganda era mulina nteekateeka kino tojja kulayira kuba ebiseera ebyo ekyali kitambula tojja kulayira kubanga kikyali kitambula naye nga batubuuza mulina nteekateeka kino tojja kulayira ne batukuba ne batutulugunya ne batutwala mu bifo ebyenjawulo era no gye bantuusaako obulemu bwe sitagenda kwerabira ne banzijamu amannyo nga bakozesa magalo era ge malibu gano gembalaga mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi we pulezidenti w'ekibiina kya NUP nti yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa ssente tugenda kubawa emmotoka tugenda kubawa obukuumi weewaawo nti twali mu kutya okungi mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi nze nno wennyininyini awo nga tukyali mu Safe House ko twamalira ddala wiiki 3 n'ennaku 4 buli muntu alina ennaku ez'enjawulo kubanga tetwali wamu bagenda batuwamba okugibwa mu bitundu ebyenjawulo fe batujja Nansana bala babajja Bweyogerere bala bajja wano Banda bala babajja Kawempe abala baganda bafe abamu babajja yiri erimbaale naye ne batugatta oluvannyuma lw'okuba nti baali bayagala okukuuma tiimu nga nene okugenda okugiraga Mwami Museveni nti bano betusobola okukozesa era batugamba nga batulugunyiza nga tugamba mukkirize nti Kyagulanyi yabatuma mu bikolo by'ekiyeekera tugenda kubawa bino na bino tubawe obukuumi ekirala tubawe n'emirimu ne tubabuuza mirimu ki n'abagamba abamu mugenda sigala nga muli mu kibiina kya NUP nga tetubalabisiza mu kamera musigale nga mutubegera ebiri mu kibiina kya NUP naye bwe munaamala okulumiriza mukama wamwe nti ye Kyagulanyi tetugenda bawa ebyo ebyobugagga abaana ababatidde tugenda bajja mu ggwanga tuba tulina obusobozi tubatwale mu mawanga g'ebweru era mubeere ne security tulabanga kyonna kikalubamu ne tubagamba tulabe bannaffe abamu nga babyogedde naye ate era ne batayambibwa ne bagamba tulina n'obusobozi obwawa pisito ne mubeera nazo nga mwekuuma kubanga obusobozi bwonna tubulina byonna byonna bwe balaba nga biganye nga tubasaba bwenkanya weewaawo nga twali wakati mu kutya bajja nga wayise wiikisi 2 nga tuli mu Safe House gye twamanya oluvannyuma nti tuli mu Safe House yekireka ne batukolako testi covid ey'obuwaze era nga bagitukolako baali basirikale nga bamayinja n'ebitogi nga bapoliisi nga bambadde ebyambalo bya poliisi waliko nabali muleeya nga babawo ebiragiro mukole bwe muti ne bwe muti naye nze olw'okuba nti nali nakubiddwa nnyo nga bwe mbategeeza nti ensigo oba ebitundu byange by'obuwaze era wakati mu bulumi ne mbategeeza ne mbagamba ne bwe munantuuse wa Mwami Museveni nze ngenda mugamba siina musango nawagira Kyagulanyi Ssentamu gwe musango wabula bw'oba oyagala okukola by'otugamba okukola sooka otulirizinge tudde waka n'obujjanjabi tubufune tusobole okukola by'otugamba okukola nga wonna tunoonye kuba eritufulumya kye balaba nga kiganye nga covid test bamaze okuzikola ne tulaba nga kiganye nga buli kimu kiganye tutandika okwekalakasisa mu Safe House olwo bamaze otugatta naye bamaki tebazize kubanga bagenda batugatta okuwera ogwo omuwendo gw'abantu 32 ne balutayo libyabo batugattirako kuba bali wanjawulo naye mabegako omukyalo oli gwe nabagambyeko gwe bankwata naye yagenda okuwulira bwe nali nga siyaba ng'omukazi agamba ono nga mumuyisiza obinyo mumutaakole ki agende wabula kye namanyako nti yaleepingibwa naye olw'okuba nti yali wakati mu kutya teyasobola kuvaayo ate nga talina na access yabannamawulire n'okutya okuswala okwogera ku nsonga naye nga gyali andaba era abamu n'abafamire bamanya obuzibu obwo bwamutuusibwako weewaawo nga nange ne kusaba ya leero nateekebwa kuninga buli bantu bonna bonna byonna gye tuyita batutya naye kyannaku nti baganda baffe balutalo Olivia bakyabamye ebbeeyiro wakati mu kututulugunya naye nga batuukiranga mu kkomera ekitaya minimax prison ossa omukadde yaliyo kino akimanyi bulungi noono omupya aliyo akimanyi bulungi tibatuukiranga abasirikale abambadde ebyambalo ebyamagye n'abali mu ngoye eza siviliyani nga bagezaako okutukonvisinga nga batugamba Kyagulanyi gwe muwagira wano si ali mu kkomera era ne wano taliiwo so mukkirize ne twagamba tugenda kuwawa ebirungi okuli amaka mubeere mu bulamu obulungi tubajje ne mu kkomera naye twagenda tugumizibwa owekitiibwa sekretary general ne pulezidenti waffe nga batukyalira nga nabo batwala ensonga bazirika era nga tuzira amawulire baali baludde n'okutuyita mu kooti batuyita so ne tuva mu kkomera naye tuli mu kwebuuza naffe
lwaki baganda baffe balutalo Libya tebaweebwa bbeeyo nga ffe batuwa bbeeyo? Kubanga batuwa bbeeyo tulipootinga ku kkooti wetwetagidde kubanga tetulina misango tetusobola kutya wadde okudduka. Awo nno wensabira Baganda baffe basigala mu kkomera bafune obwenkanya tebava buli mu kkomera wabula tugiweeko emisango egyo egyatupatikibwako kubanga tetwagiza bino byabufuzi era nga bwe tujja tubyogera. Kyannaku nti bwe baali batuta batugamba ebigambo ebyenjawulo nga bwe batayagala tulaba ku mawulire, bwe batayagala tulaba ku social media ez'enjawulo nga twogera nga bwe balina batuvisitinga mu kkomera nga batugamba tetutuwa essente n'ebintu ebyenjawulo. Ne ku ssawa ya leero wenjogerera bakyatumiitinga kubanga nafunye omubaka omu okusinkana mwami Balamu nga abatumye babadde abantu babiri ne bajja ne bamiitinga nga bansaba ngende miitinge omukulu Balamu tyatwetaaga ko okusobola okufuna obuyambi kw'abaganda baffe Olutayo Libya basobole okuyimbulwa era nga ye akakasa nti alina obusobozi. Naye kyannaku nti bwe baba nga batuvunaana okwambala ebyambalo ebimyufu n'enkofiira eza red beret, twalabye omu yeeyise omukulembeze wa NUP ng'agenze mu bitundu ng'agenze wa Mwami Museveni ng'ayambadde beret beekubisira ebifaananyi era n'amwebaza. Omwami oyo yagambye nti ffe tuvunaanibwa okwokya ebipiira mu luguudo. Ebyo si bituufu bannayuganda n'abantu bonna abatulaba, ebyo ebintu byabufuzi bipaatiika era ensonga malabye omwami oyo ng'abyambadde. Naye nga SG waffe bayogedde nti baganda baffe bangi nnyo bawambiddwa mu bifo ebyenjawulo nga babavunaana okwambala ebyambalo ebyo. Basobola okusanga ng'oyambadde ekyo bola okuba baagala okuteekako obulumi awo nno bwe tusabira abaganda baffe Olutayo Libya ne Bamachete n'abala abasigadde abawerera ddala omuwendo gw'abantu 28 bayimbulwe nga tewali kakwakulizo konna kubanga twali Mwami Balamu nga yeewaana nti agenda kujja abasibe mu kkomera alage nti alina kyakoze. Ekyo nno kyakuswaza eri gavumenti ya Mwami Museveni kubanga buli muntu amanyi nti abasibe abali mu kkomera ne bannayuganda ab'enjawulo ku misango egy'ebyobufuzi. Era tubakakasa nti ffe tetugenda kuva ku nsonga ya nkyukakyuka kubanga twagala eggwanga lyaffe. Naye ekyokugamba nti gwe Omunyarwanda wagira otya Abaganda era nakyo nja sigala nga mpagira kubanga netaaga enkyukakyuka gyenalaba nga Mwami Kyagulanyi pulezidenti wange alina ebiruubirirwa nange ebinkwatako ng'omuntu. Amanya gange yenzinyo amanya gange yenze Nyombi Richard batusanga ku big zone ne batukwata ne batwala mu safe house ennaku z'omwezi nga 12 omwezi gwali gwa kutaano ennaku z'omwezi zaali 12 omwaka 2021 bwe batukwata ne batukuba nga batugamba tulokoke ne tubabuuza okulokoka kwekutya mutulekerawo okwogera Kyagulanyi. Bwe bamaliza batukuba batwala mu safe house batwala mu safe house ne batutwala mu kooti z'amagye nga batusaako misango gya kulya mu nsiru. Kyokka batugambanga kulokoka nakuva ku Kyagulanyi batubuuza bya Kyagulanyi bwe bamaliriza batusaako misango gya kulya mu nsiru. Kati bwe bamaliriza ne batuwa bbeeyiro. Bwe batuwa bbeeyiro baagala tuwa ssente. Mwami Balamu ayagala tuwa ssente yatumye abantu atuwe ssente. Naye tekyeŋŋaa Mwami Balamu mwantuusaako enkovu temusobola gijjawo. Ffe tetwagala ssente zammwe, twagala kutaba naffe, twagala ddembe lyaffe natuwa bwenkanya ne kooti zituwa obwenkanya. Tetwagala ssente zo mu Mwami Balamu zitwale oziwa abalala bokkiriziganya nabo. Nikumusanga ogwekumu n'abaana baganda bange Olutayo Libya era etwendifiire nakwatibwa okuva mu mizizo bweyogerere wafiso ne bannange bataano nga bo abasatu bakyaliyo mu kkomera, ababiri twaweebwa bbeeyi. Bakwatibwa mu mbeera embi ennyo era ffenna etwewuunyisa kuba ffenna twagibwanga waka eri gwe basanga kukuba mbu yali yekalakaasa oba yali akolaki. Wabula nze kyenzikiriza kyali kitugadda ffenna ku musambula kubanga ffenna twali tukkiririzaamu ebyo ebigenderayo mu Kyagulanyi sentamu era nga twali tuwagira NUP kyekitugadda.
Ekyokuba nti twagiwa mu bitundu byanjawulo. Ffenna twewuunya era twebuuzanga nga tukyali mu safe house nti bagenda tussaako omusango. Wabula kyatwewuunyisa mu kkooti nga batufuna n'omusango gw'okulya mu nsolo. Kuba kutuleddeko recent era oli bati tufuna omusango wa n'ebyamagye ebifaananyiriza ebyamagye. Era nga ffenna twebuuza baabisanga n'ani? Ani gwe baba bikwata nayo? Kuba n'ebbanga lye tumaze mu kkooti nga tuusa tetubirabangako. Wabula ebbanga lye twamala mu safe house bingi byatutuukako era bingi bye batugamba nga mukirize. Ekyasinga ng'otubuuzibwa mu kaseera kwakali kaseera Kyagulanyi. Kyagulanyi alina plan B eriki? Kyekiddako puroguramu ye eriki? Ninga ekyamaze mutwale tumanyi. Kwala bye tumanyi nteekateeka ze nakyo kyalowooza kwasita bali emikimanyi. Yalinga main issue. Bwe kyagaana nga batusiza bona ne batugamba kati kale banayimukirize tugenda balina ku state house. Ebyakolebwa ne bikolebwa covid test ne bazikola. Byonna nekigaana bwatakunya tubagamba banange tukoye mwene embeera kuba mututwala mu kkooti netutwala. Ne batutuusa mu kkooti ne batufuna ne batufunaana byonna. Era tebakooya tebawummula ne mukomera bajja. Batugambe batusuubiza bingi bye batusuubizanga bye batugamba nga akkiriza mukole bwe muti muva mu kkomera simmwe basibe bali baliwo lubakola mbaga bakola biti bali mu bulamu bwakwayagala nga muli wano mubonaawona famire zonna. Tubagamba ffe tukkiririza mu ekyo kuba tumanye tulina musango. Bweyo embeera nga bakanso batuyambako baloya abantu betwali tulina naye pulezidenti waffe teyatwera kubera yasigala ajja atulambula era tukyaliranga mu kkomera. Wamu ne General Secretary waffe n'abantu ab'enjawulo ba MP abamu. Okukkiriza kwe tweyongera nga tusuubira nti ssaawa yonna embeera gye tulimu tujja giyitamu. Era ffe twebaza Katonda yabasobozesa ne kyetusaba kimu ne baganda baffe abasobozesa nabo basobole okiyitamu nga ffe twakiyitamu newankubadde tuli mu bulamu bulungi naye at least kiri kalekaleko. Twebaza NUP bwe tubeereddewo since from day one up to now batubeereddewo nnyo. Kaso mwebale tubeerewo mu buli kimu. I was arrested with 5 friends of mine. We were 5. The year was 2021. It was in May. We were taken there from there to SIU Chireka, then from there to somewhere in where. We spent some days there, like 2 to 3 weeks. Then after, we were taken to General Court Martial. We've been in court for almost 1.5 years. Then after we were bailed out, but our friends are still in prison. But we pray for everyone in his or her whatever, even the government, at least try to release our friends because they did nothing to this country. They did nothing. We did nothing, all of us. We pray. That's what. Even then, they be released. If it's okay, they can be bailed out. They won't go anywhere. They won't run because we did nothing. Which charges were you told? Which case were you? Still, they have been trying to talk to us that they can help us in each and everything. They can give us good things. We support the government. We learn to trust the government. We support our country. Seriously, we support our country and we love our country. In each and every. And that's why we support it. When you find out which case, which charge, when you were arrested, what offense did you commit? The offense, we were charged of. Initially, we were still in. We were not charged of anything. We were being asked. We were still in the safe house. We were not even charged with anything. We were being asked of Plan B of Mr. Chagulanyi sent down. There was no any case. Then after we were taken to court martial, we were charged of unlawful possession of military store. Then after
We are now, and we have 2 charges now, and treachery. Okay. Fellow leader, this is a friend to the leaders and all that. But I think this is what the people of Uganda expect us to do, to stand firm in the face of gross allegations. I think actually what attracts people to a party is how they handle matters of this nature. I want to believe that the people of Uganda, and I've been seeing many saying, oh, the last time I did not vote NUP, maybe what, and many people are saying now, I can trust NUP because for the first time I've seen that there is a party in this country that can actually say something and mean it. So that is what I can say, because I think for a very long time we've seen people say, okay, zero tolerance for corruption, and yet they cannot take any action, they cannot do what. So now what NUP is trying to do is to say, what we say is what we mean and is what we have. Absolutely. First of all, the message of OHT Bakatiki is very welcome. It was a very good message, and but one of the things we need to remember is that we have actually engaged in all these processes. We remember that this issue did not start with NEC, did not start with the president suspending his deputy. It started in the boardroom, trying to talk. You understand? That's where it started from. And I want to believe that if our leader at the time had maybe taken the advice that he was given, the issue would have been sorted there and then. So the message of the particular is a very good one. And I can say this is how we feel. We normally sit down and engage almost on a daily basis with different leaders, different stakeholders to try and resolve issues. But in a situation like this where the leader is advised to take certain decisions, to take certain positions, because this issue came from the press. We also saw it on social media. And people are saying that the service of work we are not even aware about the issue. So what do you expect to happen? So Uganda, if the president had not acted with it, people of Uganda were saying, maybe also took part of the money. That was even the narrative somewhere putting out there on social media. So the president needed to show that actually would be 1%. Yalia Gabomani, so they are Yalia Indonesia. It's been Tenga NUP, Zituma Zari, Muchamu, Zero Muchamu, is telling Mateka. Wanga, Gotulida, Sete Soka, Bagamarizamu, Wabrasi, Sivanat, Sivan, Chalo, Wasivano, then they were taken with the Choka, Sete Zari Zapueva, Passos Holders. Bakati kyokubiri ekyama nti kyali kikyamu omuntu okutuula mu kuliti nobeera nga gwe eyegerekera akasiimo nogamba nti okusinziira emirimu gyekoze nsaana akasiimo kati munauganda tekitegeera eyo ekyomba simutegeera nti luli Museveni bwe abantu be baali 42 ebegabira bilioni 6 ensi yonna yavaayo negamba kikyamu nyunyumu era eyasoma lipoota eyo mu palamenti yali mukyala Anita Bonga sirika wa palamenti eyo n'agamba nti kyali kikyamu abantu okutula ne beegerekera akasimbo kaakati bwekizemu NUP netutuuza obukulembeze waffe ne tugamba owali ensonga eno tulowooza nti walibadde odda mabbali kifo ekyo nekivaamu ekyokubiri nozaayo sente ezo ekyokusatu n'okunaedwamu tulowooza nti singa yakola ebyo obuzibu bonna bonna baali badukubiri naye ate okulembeze buli waawewo amagezi amatuufu ate n'atagatambulirako oba n'aganyomba bunyombe then ekibiina kiba kirina ate okutekinga steps endala nga bweziraba n'olwekyo si byabufuzi si ki wabula tuli ku nsonga ya accountability y'okumekinga sure nti ffe kyetwasuubiza bannayuganda kyetukola
kubanga twasuubiza bannansi tugenda kulwanyisa bulubezio zibyebyonabyono kakati bwe tunalaba nti buli omukulembeze akikoze netumutira poliisi kati njawulo ki gyetubeera nayo ozi nekirala ekisembera ddala nti abo bagiyita wichanti byafuzi ekibiina kino ekyanjuki simanyiyo omukulembeze n'omu eyafunye omukisa okuweebwa ebifo ebyenkizo nga bwekitibwa taliyo ate ebyo ebifo byonna byonna era nga tweyanziza nnyo Secretary General waffe omukulu David Louis Lubongoya webale kusomesa ggwanga webale kola mirimu gya ggwanga tuli basimu nnyo mukama waffe tukusaba obugumiikiriza bwo tutambulire wamu ate tubufunemu ebirungi bingi olwo bannayuganda babeere basanyufu na buli muntu yenna tulinamu essuubi lye n'obwesigwa yenna abeere musanyufu batulabemu omuwendo ogw'amaanyi ogenda okuba nga gutambuza eggwanga lino era batulabe ng'abantu abalina omulamwa ogw'okununda eggwanga so singa bano abalina omulamwa ogw'okubba mu ggwanga tuli basiimu nnyo Secretary General waffe ebyo tukolera tubiraba era tubisiima era tusaba tutambule bwe tuti Uganda eyawamu ye Uganda etambula Secretary General waffe omukulu David Louis Lubongoya ebigambo ndowooza n'obuwulidde abitugambye buli kimu bano abasajja tebapanga bakipanga balina ensonga ne naffe tulina ensonga zaffe ate nga naffe tusuubira tujja zituukiriza kubanga ekyokuddamu kyaffe kibeera kimu era tusuubira nti ekyokuddamu ekibeera kimu bingi bijja kukyuka eggwanga lyaffe lijja kununulwa buli kimu kijja tutambulira ddala bulungi.